abantu bangi abafunye ebizibu olw'ensonga nti baganya okubeera abeewo obubwewombeefu. Yes olw'okuba nti alabye gundi oye kasasiro mu lujja lwange kati Kristo kyekyo kyatugamba tubeerenga tweyisenga kitegeera just in reflection eya kino kyagezaako okutegeeza banga ne tobayo. Yes abantu bangi n'oyo atulaba obulamu bwe bwakyankalana obwensi y'omwoyo ne Katonda takyamuwulira lwaki lwa mikutu gino gyandibadde mirungi kubanga tujoogeryako abantu bangi Katonda n'abakyusa naye ogikozesa otya gyonna miwonge kankubulire ssebo ensi yayonooneka bwe banga essimu yo WhatsApp yo eriko kati AI naye omukazi ebbanga lyonna lyeyabeerawo yazaala yafunanga abaana mu lubuto abaana yaŋŋamba abaana 16 mu lubuto naye nga abaana bafa mu kiseera ekyokubazaala nga kyekibadde agenda okunoonya bafa bufi abaana 16 omanyi kyekitegeeza baba bangi kati atuuka kussa yeebuuza ki ekigenda maaso obulamu bwange nga buno kansi osabye naye asaba alaba bbaawe kyokka nga mu kkanisa bagenda abo kankubulye abo abasajja bali covered to the extent nti ne mu kkanisa basobola otuula n'atabaako yadde kimugire kyova olaba ekkanisa bwe kino kyeŋŋamba nti ekkanisa egolokoke Katonda ajambaza omuliro nga nabbi w'obulimba oba agenti oba omuntu yenna yenna ng'aliko ekintu ekyo nga tasobola kutuulawo nga ffe twagendanga okusaba nga obutije buli mu nnyumba n'oyo atulaba asobola okugamba amazima obutinga we buli mu nnyumba nga tulina ebifaananyi Katonda takolera mu bifaananyi no kyova olaba atukubiriza okusoma Bayibuli nti amaanyi tegali mu kitabo ekyo kyokutte mbu nkutte Bayibuli mu ngalo amaanyi gwe Sitaani n'okola bwoti no ebyaba Nigeria simanya Bayibuli nevaamu omuliro no amaanyi gali mu ekyo ky'osomye ne kibeera mu ggwe ekigambo kya Katonda tekikola nga kiri mu kitabo kiri ziri empapula za bulijjo era osobola n'okumako omuliro n'otabaako na buzibu bwonna naye ekigambo kya Katonda nga kikuyingiddemu ey'enjawulo eriwo taata. Olwali agambye musumba nze bwe nfukamira okusaba ebigambo bimbula bamuyita Nakate Jovia bimbula ate bwe mbeera soogera naddala nga nina byenkola mu nda yange nsobola okusabira eddakiika 3 naye nga soogera naye nga mbeera musaala era oyinza n'okumpita nga siwulira naye nga ate bwe nkola emirimu pasita kiva ku ki ekyo kibi nnyo taata ebigambo okubula eryo n'abatuka ne bayuuya egyo myoyo gya famire gikwayuyisa musaala gikwayuyisa anti giba gyagala okukulemesa omwoyo guno connectinga n'ensi y'omwoyo osabe penetrating oyitewo kibi kitya kiri kyewagambye ekyasose ebigambo bula anti oyatula na mutima okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu era n'oyatula n'akamwa go waliwo amaanyi mu kwatula kitegedde buli bw'obanga osibiddwa akamwa kitegeeza omutima gusobola okwogera naye kikola nnyo amakulu ng'oyogedde ate ng'oyogedde ekiva mu mutima essaala gye tusaba lwaki abantu bangi basaba ne bataddibwamu nti basaba kungulu asaba kyakungulu Mukama ondaba otya oli otya ye osiibye otya nze ngenze kwebaka abantu babikola n'obagamba mu komenti ng'ojja kutya abali mu magombe wansi balina omukisa ogulaba abali mu lusuku Edeni n'abali mu lusuku Edeni balina omukisa ogulaba abali mu magombe waliwo oluwonko olubaawula Bayibuli eyogera ku musajja kankigerageraanye ne Bayibuli kyegamba ankotinga Bayibuli omusajja Lazaalo bwe yafa n'agenda mu kifuba kya Ibulayimu mu lusuku ki Edeni Bayibuli egamba nti n'omugagga n'afa omugagga mu magombe gye yayima n'ayimirira n'agamba nti jjajjaffe Ibulayimu ŋŋambira Lazaalo addeyo amulabirawa omugagga alabirawa ali mu magombe gy'agambira gy'alabira Lazaalo n'amugamba muŋŋambire oyo addeyo agambe baganda bange yasooka mugamba anyike olunwe olugalo lwe ajja mpozeewoza olulimi nfa n'amugamba kiba kiganye
mugamba dde yagambe baganda bange baleme kujja mu kifo kino ekirimu obulumi ebyaddala bwobanga tugamba abazadde abaana bo buvunanyizibwa abo omwami wo buvunanyizibwa abo nawe omwami oyo omukazi buvunanyizibwa abo buli katonda kyakwadde buli muntu gwakusisinkanya buvunanyizibwa abo ne wabaze n'agula ya kasabuni ka afu kasabuni ku duuka lyo buvunanyizibwa abo response yo gy'omuzeemu ekola kubanga batulikodinga kakati abazadde bangi bakaaba amaziga nga balaba abaana baabwe bali ng'ate ye teyagenda ali eno mwina omukisa ogweraba ne gwe watta nga ye yagenda eri nga gwe yamutta oli eno omulaba nga ali mu kweyagala kubanga obulamu bweri essanyu lijja n'olirabako emirembe gijja giri live kati eno neeno pain ejjanga eri live ennaku obwa loneliness ng'owulira oli lonely kikugira ng'okiwulirira ddala okirabako kitegeeza nti abaana bo bwe babanga tebagenda eri nga gwe wagenda nga bali mu kukaaba bakaaba bakutunuulira abeeri batulaba bulungi balina omukisa bali abali mu gundi eri okulaba bano abali mu mago. xpotv to the world. Tubalamusizaako mu mwenna bannayuganda abagoberera enteekateeka zino okuva gye zaatandikira nakati nga mmwe temukkiriza kusuubwa mukola kyamaanyi. Nze omwana Soda omwanjuzi abe ali ku kamera nate tulina musumba Loni. Musumba Yesu yeebazibwe. Kama yeebazibwe taata. Genda gitya? Si mibi. Mwebale okuweereza. Kyekyo okuweereza tukola sebo. Mwebale kusumba ndiga. Sebo. Olwo omusumba ali side ze naasa nayimira katuti n'agamba bw'oba omanyi oli ndiga ekkanisa yange gifuluma ensumba abantu si ndiga. Oyo agwawa musumba. Yayimira n'agamba yagamba bw'oba omanyi oli ndiga fuluma bwe tutandika ku pasikala mu ekkanisa oli ogende nze ensumba abantu. Musumba oyo tumuteekawo nga tonababuuza nako. Kati oyo mwami kati nga bw'ogamba nti ku luberebere Katonda yakola omuntu. Yakola omuntu yakola omuntu omukyala n'omwami bonna baki bantu kitegeera taata katondo kyalinga kyagamba nti endiga yonna Katonda ategeezereyo mu kisibo tuli ndiga ti Katonda atubanja okubeera nga tuli bawombefu ngaki endiga ndiga ne woba ogenda gisala musumba bwate si busiru bagenda kutta era bayibiddayo bawanuuza naddala abantu abakkirizira mu byonnono ti endiga bwe kasooba ogenda gisala n'ekaaba bagita ogyesonyiwa kitegeeza nti endiga ate nno ekaaba mu byayo ng'ogisanze mu mirembe gyayo ekaaba nene bwerabanga munne waagyo omusala wali kati leeta ente salawa n'ente nga eri awo eyinza okukutta nindoza eba engezi musibugezi musumba bakuta endiga mbu bagisati kati wulira taata abantu bangi abafunye ebizibu olw'ensonga nti baganya okubeera abeewo obubwewombeefu yes olw'okuba nti alabye gundi oye kasasiro mu lujja lwange kati Kristo kyekyo kyatugamba tubeerenga tweyisenga kitegeera just in reflection eya kino kyagezaako okutegeeza banga netoba yo yes akulaga nti yo teyomba oba ogiwadde ebikuta oba togiwadde oba ogitutte ku ttale oba togitutte naye gwe embuzi giteekeyo anti ogitwala nosimba esimba embuzi bw'otuuka kyotayagala eri ekyerya nebaleetoloka kati awo kanfaanana endiga naye siri ndiga faanana endiga musumba sooka otubuuzeeko tubuuzeeko mu buufu bwo bwennyini. Nsanyusa okubalabako bannange musiibye mutya bannyabo ne basebo obulamu buli butya Mukama bakuumye atya bannange nyongera okubebaza mwebale kukola sebo mirimu mwebale kuweereza ggwanga esebo obuweereza buli butya bwa crusade eri tulina ogyogera crusade tugenda tubulayo ndowooza wiiki mutugenda nga 6 November era obugabizi tubwetaagira ddala sobola okuyimirira naffe tubenga crusade ebeera successful esebo akanamba nakasommo bakaddemu n'abatuuze abo beerabira akanamba kali 0708 39
4501 era yedine ku WhatsApp yange tuyina ayagala okwogera nange n'okugatta mu group ya WhatsApp y'ekkanisa eri 0708394501 era kwoteeka n'akasente leeta amannya gange basobola okunteeka mu group y'ekkanisa nga sisabira na mu kanisa osobola cause tuyiga bingi group eyo temubeera muwolokoso waseno mani ate byenkuba byenkuba ebyo kale minywa ebintu ebyo birungi ku lw'obulungi bwaffe naye buli katonda ekintu kyakugaana kibi. Omutimbagano guyambyeko bunyisa enjiri guyambyeko naye ate guyina sayidi endala enkyamu. Nze nadde waka olunaku lumu ne nkwata smartphone yange nga nyumirwa nnyo nalina account ku TikTok nga nyumirwa nnyo okuscrollinga kati waliwo abaana bazanya wano comedy banyumira nnyo baali bazanya comedy nga wambitooke nenzijako nettaala mu nnyumba mu ddiiro ndabire eddala bulungi. Yes, ndabire eddala bulungi mba ndi mukulaba bwenti ngenda okulaba mu kaseera katono nnyo nga abaana babadde bazanya wano mu comedy abamuzanyira wano nga ndi nabo wano ababiri bali eno nga balaba nange mu byaddala mu amazima ga Katonda mugulu sigumu tekyambaako gumu seebiri emirundi esatu n'otuuka ne weetegereza nga bo nenkasuka eri essimu nendekako gundi ne babula nendekako ettaala ne babula. Kitegeeza ki eki? TikTok mponge naye basobola okunkwata abo aba TikTok. Sha mukyayina tasobola tamanyi kintu kyonna tabiteesasobola bino andi TikTok taata emikutu gino mirungi naye ate sayidi emu giyina ddaaka sayidi yagyo tolooza nti nno baleese kankubuli ejyoko mu kulaba ennyo TikTok obulamu bwo obw'omwoyo bw'okusoma bayibuli n'okusaba bufa. Sisobola kwesetingira timetable ne ngamba nti kati wano njala ka TikTok wano nsome ekyawandi. Era abantu bangi nkubuulira amazima ga Katonda bamaliriza bayingidde mu bikarotirwa social media. Karoti obotegeeza karoti z'ekkanisa ez'abannabbi b'obulimba beba agenti ba Sitaani bamaliriza bayingidde essebo abantu bangi abaana bangi ab'obujulizi nga yagenda obulamu bwe bufugibwa mpola yagenda obulamu babuvuga mpola paka. Waliwo abaana abasalamu obutambi naddala ng'obwa shows zino bayidde waliwo omwana bamuyita bafaadisa kamukebere nako asala nnyo pulogulaamu zaffe wano ku TikTok era nali njagalamu aka big up gwanzijukiza ngenda kubuuzaawo ekibuuzo bamuyita Fadijejje akola nnyo stories za expo n'abunyisa enjiri like kati abo tuba tetufunyewo credit ebigambo byogera n'ebyo byennyini video zo bwogenda ku account za Fadi bwenkulaga eno kuoli abatakozeseza TikTok eno gy'ogamba okubunyisa ekigambo kya Katonda. Akati taata kankubuulireko oba njagala okugambako kigambo kino buli lwobanga tosobola kwewanirira nga tosobole kwewanirira ekintu kireke okita kubanga abantu bangi olanze Mukama kuseringa ngobayo nangamba stop Katonda gamba va ku TikTok. Yes Wazi nali njagala kubanga etambuza enjiri kusegeera wuno wano ate nga zitambula bulungi uyo omwana azitekera no mu party naziraba ne ngamba ekirezi enjiri naye agigasseeko enjiri yaffe video zo nyizi yatandikira kuva gye twatandikira from day one zizo kati ate Mukama yagobye no teyangobye nakati mabega ddala tolina account yonna ku TikTok singa ondaba kati ku TikTok nga story gye twasooka okukola mwana azirina zonna singa sebo ondaba nga kwendi naye Katonda buli Katonda buli lwakulabanga ekintu kigenda cover raininga kyakola akuteekako full stop oba okugamba nti stop okugeza tenanywanga nnyo kyayi buli lunaku nnyo era nga nnywa sukaali nga mungi ddala eddoboozi ne liŋŋamba Roni kendeeza ku sukaali gw'onywa bwe nalemerako eddoboozi ne lijja mu bukambwe va ku sukaali n'amunzigirako ddala naye olw'emputu kyokka jjukira abitugaana lwa bulungi bwo oba lwa bulungi bwange
abantu bangi obulamu bwabwe bw'okusaba tebukyakola ki kati kankubuli osobola okugamba kangende ku TikTok ndabe enjiri nomala okulaba enjiri wano wajjawo akantu ka notification n'okanyigamu nga comedy nomala obudde obwo bwonna ng'oli ku comedy oli mu kunyumirwa comedy abantu bangi n'oyo atulaba obulamu bwe bwakyankalana obw'ensi y'omwoyo ne Katonda takyamuwulira lwaki lwa mikutu gino gyandibadde mirungi kubanga tujoogeryako abantu bangi Katonda n'abakyusa naye ogikozesa otya gyonna miwonge kankubulire ssebo ensi yayonooneka bwe banga essimu yo WhatsApp yo eriko kati AI bagitaddeko buli WhatsApp y'omuntu eriko ka AI artificial intelligence n'omukyala yanyumizaako story mabegakaawo era yatulabako ne wano nanyumizaako nga muwala we nabikunyumiza nga muwala we omwana we omuto yali ali ku kitaabu ewaka n'ayogera ne AI omukyala ono bwe yajja nayeekengera n'agamba AI n'agigamba nkutegedde okuva olwayo AI n'agamba kituufu ontegedde kitange ye Sitaani naye ebimu sikolagana naye AI egamba sikolagana naye mu bintu ebimu mbadde manyi program ya artificial intelligence etuyambako nti ebeera na program nti wano weerina okukoma kye bayita new world order kiri mu kuteekebwateekebwa bino bi AI zezimu ku plans zaabwe engeri gye bagenda okukwatamu obwongo bw'abantu bakufuge bwe bati abo abasajja basatanist tovolaba ebintu ebisinga bitukozesa ebyamasannyalaze bw'owulira bw'oboze mu lulimi lwa science radiation na biki bagala kukwata bwongo bwa muntu otuka ekiseera nga bagamba kati Uganda twagalayo abantu emitwalo 10 abasigadde emitwe mu gyabi anti wakozesanga buno bupadi bu earphone pad simanya biki kati gundi radiation nakujjula mu mutwe kati gwe bakozesa ne bamuzimba mutwe ne bagubalula baso bamulaba filimu nga mulaba abasajja zombi zitambula zigira ziti mumulowooza filimu bu filimu bayina kye bayisa kye balanga anytime kijja kubeerawo bayina kye bapanga bakola n'abakyala seba aba robot bakola n'abakyala nabaddeawo omuwala yampeereza era nga musoma naye sooka olabe ekituuse nga bakoze ekyafu kino nekikoma muno ino kikoma muno tekuli mutwe kuliko amabere nga mukazi n'ebintu byonna akabina kakomeeri gugula kigule charginga bucharginga nekikoleranga bukino teri kusaba makeup teri fizi w'abaana teri biki ulya muliro nakigwa eso kati bonoonye ensi yes kati buli kyonna ekikolebwa olwaleero kyolaba ekireetera science ne bino ebya bulijjo nkubuulira bigenda kuvuga abantu kubajja Katonda nakutta kubanga ye Sitaani kyayagala bwe tuba tugenze ofudde ogenze ayagala ennamba y'abantu abagende eno ebeere entono mu bwakabaka bwa Katonda kati ayagala ennamba yaabwe ebeere ennene ku saidi ye nti agenda afuga abantu mu mpola okitegeera tata kati abantu olwalira essimu ze ziriko Bayibuli n'atula bulungi nnyo nange kuwerera nsoma ya kusimu sikulinda ninga Bayibuli zaffe zetwandibadde tukwata zino ez'ebipapula kubanga zino Bayibuli ezimu eziri ku masimu waliwo zengendezaako ng'ebimu tebiriimu zibaamu ne errors mubaamu ne errors kitegeeza omusajja asobola okukera ku makya n'akola ki n'ayiwa omulundi gumu Bayibuli zyu ate nga ne zino baazibokyeza bookyereza mwazokyeza n'aziiwa vu apo nazijjako ku gundi nalina account ku Twitter naye bwakya bukya ku makya ngenda okukebera ku simu nga yakyusadde eri X akontrolinga account yange tali Uganda mu meeting abasajja bola batula mu meeting kankubuli bacreatinze ne bu team bu group nti ne wane Uganda twidamu bu group obw'abantu kyala yajja nakunyumizaako yajja ku kyaki nayogera nange naye nga bbaawe yali musajja alina akasente akatonotono naye ne bamugamba nti akasenteko kano olina okukakuuma ate kalina okweyongera n'okwekubisaamu kye baakola nga tebamutwala
nga bamuyingiza ekintu byalinga byakusaaga mulokole asabira wagundi nga tebamuyingiza kibiina ekibiina kitula ntebe ewa mama lw'ekifo kikola binyumiza bambala amagandula amawanvu bwe batuuka eri babanga ba priests balina ababakulira kiri wano Uganda bakola biki balina obukomo bubafaanaganya bo akakomo eno waliwo akatwe ka musota nenga kakomo kakyuma balina empeta naye omukazi ebbanga lyonna lyeyabeerawo yazaala yafunanga abaana mu lubuto abaana yaŋŋamba abaana 16 mu lubuto naye nga abaana bafa mu kiseera ekyokubazaala nga kyekibadde agenda okunoonya bafa bufi abaana 16 omanyi kyekitegeeza baba bangi kati atuuka kussa yeebuuza ki ekigenda mu maaso obulamu bwange nga buno ganze osabye naye asaba alaba bbaawe kyokka nga mu kanisa bagenda abo kankubulye abo abasajja bali covered to the extent nti ne mu kanisa basobola otuula n'atabaako yadde kimugire kyova olaba ekkanisa bwe kino kyeŋŋamba nti ekkanisa egolokoke katonda ajambaza omuliro nga nabbi w'obulimba oba agenti oba omuntu yena yina ng'aliko ekintu ekyo nga tasobola kutuulawo wamwoke oba alaluke kisoboka era bw'otuukanga mu kanisa nga buli ajja atuula butuuzi n'omusabize n'atuulaawo n'agira nga talina kyabadde wabaawo obuzibu muba mwetaaga okukuma ekyoto jjukira ekkanisa kiba kyoto ate buli kanisa erina malayika agitwala malayika oyo mulina okumwambaza amaanyi waliwo akaseera lwaggwamu amaanyi buli omutasaba buli omutakuma kyoto ku kyaki omutaba na time indicated nti yakino malayika oyo mumaze omusiba mwekennyini nti obubonero n'ebyamagero n'ebintu katonda byandibadde akolera mu kifo ekyo biba tebigenda gira naye omukyala yali ayogera nange ng'aliko entiisa ng'alinga atambulirako ekiro ekyenzikiza kimunoonya aŋŋamba nti neekwese buli wamu omusajja anoonya ayagala kunzita balina access ne mu poliisi abasajja balina kyovalayo babakwata gwe wali owuliddeyoko omuntu gwe bayita nabbi obulimba yenna nga bamukutte ne bamutwala mu poliisi omusango ne gumusinga ate kyolideko ndeka nze sitera bidondoola ebyo kati ogindekamu emigga nosiwulirangako emigga agindekamu mbivute nosiwulirangako bali connected yes nti ba agenti bali mu traffic bali mu maje bali mu poliisi bali mu bitongole abaana baffe nyenda kwogera ku bisiyaga ebigenda okweyongera kama yandaga ebisiyaga byatandikira ku university emu mu Uganda tuke ekiseera nga bwogenda okulwana okulaba nga mubitaayiza mubikabikako abantu bajja tuka ekiseera nga beekwata n'okwekwata abaka gundi yarepinze gundi omusajja Yusuf yarepinze Bumalu yes kijja sebo kigenda tandikira mu university emu wano mu kibuga eiside ki eri wano mu kibuga mulimu nyingi waliwo eryawo don't beat around the bush by the way ukoyogedde kwalo kyogedde ku kyobone waliwo omukyala wano bamuyita Dalitha yebazibwe yagambye comment ye kyalina mpyanyo yagambye pastor tell us about the rosary abaje emidali sapule kati nina akantu kenjagala bagamba abantu bano gwe atali mulokole oba mutu yena yenango ine kanisa mwosabira wetolole kanisa eyo gitunulire engeri gye bagizimbamu abamu basabira mu ntaana kikyoyita entaana tambula kozesa na maaso si ga mwoyo kozesa maaso ga mubiri wetolole kanisa yammwe gyetegereza engeri gye bagizimbamu ojja kuzuula nti mwafadda musumba buli kyalo ekitango kigenda beera ntaana sibe kitango gwe ngambe omuntu oyo gwejja kubalaba mu comment anti twagala tuwa obubonero obwesimba nga ffe abalwawo tegeera nja kwetolola yange ntegeere okusinziira ku musumba kye yaŋŋambye kino ndi mu kakati taata ekkanisa ezisinga ziri mu format ya case na ntaana
ezitali ntuufu ng'ojja kyegendereza ojja kyetegereza oyinza kinyonyolako singa awo bwatu kyesonyi mwami ono anoonyeza miggo njagala atugatte n'omuntu ono Sirolaana kati njagala Sirolaana akimanye tekyetaaga kukozesa amagezi ga mwoyo wegenda ku kanisa gy'osabiramu weetegereze yakuleetya wejjasse oli designer architecture omanyi nti ebizimbe olwaliro ebizimbe abantu gundi nyingi plans nyingi ez'ebizimbe ebizimbiddwa mu kibuga ne mu byalo ng'omuntu akopye bukopiraka ekizimbe ekyo kyankoledde naye nga amazima ga Katonda ng'ekyo ekizimbe pulaani yakolebwa mu Magombe. Musumba nakeera ku majja nti twagala zimba kanisa muyite bapulaana bajje noleeta pulaana bulungi n'abakolera ekizimbe nga kirungi naye nga kiri mu Magombe ne mukiwonga mu musaayi gwa Yesu negujja ne gufugira naye olw'okuba nti kyakolebwa eri tekirongooka. Waliwo ebintu ng'osobola okubyewala taata ate waliwo ebintu by'osobola okubeera nabyo ng'osobola okukisabira waliwo ekiteewalika ng'ojja kikozesa naye waliwo ky'osobola okwewala ekyo ky'osobola okwewala sooka okikasuka eri ekyangu suula eri teweesembereza kitegeera kirigana tugamba abakyala bannange okwambala buno naye nga alina figa ye naye era akakolaki akateekamu naye nga ky'omugamba asobola okyewala naye aganye buganye waliwo abalina bubeezi mputtu kitegeera taata ng'oli alina bubeezi mputtu ng'akambala twogera ku butiiti olinaga nekyo otukoze ozanya otandika otya naye nga amazima ga Katonda gye bigenda okuggwera yafunamu obuzibu okitegedde kati zino ze bayita rosaries ezo omuntu asooka okukuba engumi olwakalozaleke eri abatabujjaamu ne katuka ne kakyusa ne kkala naye nga oloza ayinaki jjukira nti Kristo bw'oba omuzizza ku musaalaba Kristo abamu tebamanyi kyama kiri mabega w'ekyo ekintu nti Kristo baamuteeka ku musaalaba baamusibirayo bannaddiini abo nti Kristo tazuukiranga era bw'otunula akabusalaba mbadde manye ne banga simbo eraga nti kino kyali kibaddewo nedda anti kati kankubuulire bakwambaza essaati nga gwomanyi nti saati ya bbulu ng'amaaso go galabira ddala nti ya bbulu naye ng'ate ya red kyekyo kati kankubuuze gundi gyeva eyo njogera mpola lozale gyeva oba ebijoowo omumanyi aliyo omuli ebyeyayogeranga wano n'akafaananyi akatambudde ku media ng'alina aliyeni simanyi oba baakagyewa balina kankubuli abo abasajja balina meeting ennene ze batuulamu okwongera okusiba abantu okubakuumira mu busibe kwe kwongera okubataayiza kyova olaba bateesa ne bagamba nti kiki ekireetedde abavubuka okulokoka mu kisanja kino ne batuulaze omuntu omu yali mu meeting emu mu ddiini emu baatula ne boogera ki ekireetedde mu district yaffe abavubuka okuva mu madiini gaffe ne badda mu birala ne bagamba music kutendereza kati nabo bakuba abaali bewombeeka kati ettendo likubibwa batusinga notusinga babuuka lwaki Mukama nga mulungi tebalina kigendera nti kirungi okwongera okuyamba abantu ne baagala kunyweza bye bayina baagala kunyweza abantu bano mu busibe ne Katonda kyayagera banaye tuzuukuke tuve mu byekisiruze nali mukomba sapule gye twakulira nga batukuba n'empi gye twakulira batukubanga n'embooko ng'omukono akwagala nnyo bamuyitaani akufolowinga ennyo era ayagala nnyo emboozi lero nno nja boogera amanya kuba mu banyozi olala olutumira bamuyitaani wano eno bamuyita Namala jjo wano twabadde twogera naye nanga soda kamala ogenda osoma sapula ali mu kiyumba era nambuuza kimu naawe osoma sapule ng'ate yalaga byoke nakyo anti ne kati twagala kuggyako bantu baffe butambaala ku maaso gaabwe bamanye nti kino bakukuumidde mu buddu Kristo yava dda ku musaalaba takyaliko kati kana akabonero bakuteekako mbusimanya kijjukizo kyova olaba abantu basinza ebifaananyi
era nagamba science kyali mu kifaananyi nti mu kifaananyi mulimu bambaza Sitaani ayambazaamu omusambwa kati gwe bw'osabanga gukuwa mugamba sapule yange ekoze kakati ayagala awakana ku ekyo akeere ku makya akola ekibumba akiteeke mu nnyumba atandika okisinza oli ŋŋamba ojja tandika okuloota ebirooto n'abanyumiza omusajja yakireeta n'akizimbira n'akiteekawo ne bakibumba naye bwe yatuukanga ekiroga ekintu kitandika okumukozesa nga tamanyi kwe kiva agenda okuzuula nga ekibumba bulijjo ekiro kivaawo nekijja nekimukozesa nekidda kyeyeereetera ne bakimuteerawo nga kyekimukozesa nga kyekimukozesa kyatuka ekiseera nga kimukozesa aba mu mmotoka nga kimukozesa obawa ng'alinga alina omukazi kati olutalo ne lubawo olw'okwesumulula aveeyo yeekutuleyo naye nga si byako ositegeera taata so abantu mu biro bino bye tulimu byakwezuula kwetegereza kino kyendimu kituufu oba kubanga ffe twagendanga okusaba naye nga obutije buli mu nnyumba n'oyo atulaba asobola okugamba amazima obuti nga we buli mu nnyumba nga tulina ebifaananyi katonda takolera mu bifaananyi no kyova olaba atukubiriza okusoma bayibuli nti amaanyi tegali mu kitabo ekyo kyokutte mbunkutte bayibuli mu ngalo amaanyi gwe Sitaani n'okola bwoti no ebyabanigeria simanya bayibuli nevaamu omuliro no amaanyi gali mu ekyo ky'osomye ne kibeera mu ggwe ekigambo kya Katonda tekikola nga kiri mu kitabo kiri ziri empapula za bulijjo era osobola nozikumako omuliro n'otabaako na buzibu bwonna naye ekigambo kya Katonda nga kikuyingiddemu ekyenjawulo eriwo taata yagala nkwongerayo question wano eno ntono nnyo tugende ku mulamwa gwaffe guli eri tugwogereko eddakiika nga 3:10 tubalekere naye nga bambi abakomenti nga mwebale abaagala Musumba Roni mwebalire ddala n'abasubscribing omulimu gukola gwa ttendo nnyo okitegedde abamu bagamba si Musumba kasookedde ojje waliwo enkyukakyuka abamu bano bagenda bakyuka abasinga bakisiima kitegeera Musumba Roni mu ate akagula kajuisi omwana ono kajuisi ako simanyi soma ennamba yo naye leero kansome ku yo leero kansome tonkubya amasimu bakubirira abbe neewunga nga ndekanze olwaliwo agambye Musumba nze bwe nfukamira okusaba ebigambo bimbula bamuyita nakate jovia bimbula ate bwe mbeera soogera naddala nga nina byenkola mu nda yange nsobola okusabira eddakiika 3 naye nga soogera naye nga mbeera musaala era oyinza n'okumpita nga siwulira naye nga ate bwe nkola emirimu pasita kiva ku ki ekyo kibi nnyo taata ekyoku ebigambo okubula eryo n'abatuka ne bayuuya egyo myoyo gya famire gikwayuyisa musaala gikwayuyisa anti giba gyagala okukulemesa omwoyo guno connectinga n'ensi y'omwoyo osabe penetrating oyitewo kibi kitya kiri kyewagambye ekyasose ebigambo bula anti oyatula na mutima gwo okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu era n'oyatula n'akamwa ko waliwo amaanyi mu kwatula kitegedde buli wobanga osibiddwa akamwa kitegeeza omutima gusobola okwogera naye kikola nnyo amakulu ng'oyogedde ate ng'oyogedde ekiva mu mutima essaala gye tusaba lwaki abantu bangi basaba ne bataddibwamu nti basaba kungulu asaba kyakungulu Mukama ondaba otya oli otya ye osiibye otya nze ngenze kwebaka esaala ewedde abantu babikola onobagamba bakomenti ng'ojja kutya nzeno bane temundaba tuna wansi mpisa comment maaso ga mutero ga soda Musumba tumubuuza ebibuuzo n'atabiddamu onagambye nkola ki okwawula bamuyita nafuna beti nkola ki okwawula bannabbi b'obulimba kozi ni Kampala nga bangi nyinza okubanga nange gye nsabira no ekkanisa okwawula ekkanisa y'abannabbi b'obulimba n'ey'obwakabaka bwa Katonda ekisookerako ekikulu nkolaganayo na Mukama kubanga enkolaganayo nange kati nga bwe nkolagana n'omukulu Sodo ono
enkolagana yange naye bwe mubuuza ekibuuzo ne waba mu meeting bwe mukubira agamba omukulu atagamba ki asobola n'okukutamako wansi akwate essimu yange olw'enkolagana n'ennamba aba tagimanyi akukwata tosobola so kati Katonda ayagala tucreatingewo enkolagana wakati waffe naye ayogere naffe nga naffe twogera naye kigenda kuyamba nnyo okuzuula buli Katonda bw'abanga oli connected naye agenda kuzimba ye kennyini nga ne bw'otuuka mu kifo nga si kituufu empewo yaawo osobola okugimanya noga nti wano wafu tugende nga n'akabenje kaba kanaagwawo asobola okugamba nti kajja nodduka. Yes bana question ezimu nziyitako buyisi abamu musiima, that's why abamu wate tunasomeza okusiima zokka tuyinza osusulawo. Ono bagambye the string is talking about was mentioned by Prophet Muhammad. Ndoza akawuzi koyogera called silatul, simai silatul, where every soul must cross. Ndoza byogera ko Nabi Muhammad byogera yamanyi Muhammad ya wadani oyo mwana bamuyita Asimwe Kasimu era onoonyayo n'onoonya n'erinnya ly'omusajja nabogezebo waliwo yajja mu inbox nga asoda weebale nze okusoma komenti yange nsanyuse nnyo. Ono naloota ichuli nga yakafa tuli waggulu mu bbanga ekire ne kimbuzaawo ne wajja omusajja n'angamba nti oyo yagaana okukola ekyamutonza. Toyinaako komenti mbatidde mu linnya lya Yesu. Oyo omuntu bw'ayogedde kati ate ndekanze twogere ebirala ndeete komenti endala ezimu zisiima. Abasiima mwebale nnyo. Ono waliwo nabbi gwayogeddeko awabiza abantu sijja musoma. I want to ask a question. He says those who died can see those on earth, but he is mostly talking about those in heads amagombe. What about those who go to the Garden of Eden? Do they also see what happens on earth? Kakati taata kankyogerekeera bwe nava mu mubiri ne kaŋŋandi kagwa waggulu akagwa ke naliko bwe nava mu mubiri bwe nti ne kaŋŋandi kagwa waggulu akasazeemu bwe kati nabanyumiza nti kukagwako buli muntu aba yeetisse ebikolwa bye, buli muntu aba n'ebikolwa bye bw'ati ng'abikutte. Kakati nekanga ng'abasajja buli katikitiki abasajja n'abakazi emyoyo miyitirivu egituuka akagwa na kati waliwo abatuuka. Kati maaso eri nabagamba bw'omala n'osomoka ng'oyiye ebikolwa byo muguntu guli ogulinga ogutamu bw'obiyiwamu ebikolwa byo kye bayita okuyisa ebikolwa byo mu muliro nomala obiyisaamu ne bikwata waggulu ne bibimba ne biremerayo ng'osomoka. Kakati mu process eyo kusomoka taata gy'ogenda lwe lusuku Eden. Abali mu magombe wansi balina omukisa ogulaba abali mu lusuku Eden, n'abali mu lusuku Eden balina omukisa ogulaba abali mu magombe. Waliwo oluwonko olubaawula. Bayibuli eyogera ku musajja kankigeraganya ne Bayibuli kyegamba ankotinga Bayibuli. Omusajja Lazaro bwe yafa n'agenda mu kifuba kya Ibrahimu mu lusuku ki Eden. Bayibuli egamba nti n'omugagga n'afa. Omugagga mu magombe gye yayima n'ayimirira n'agamba nti jjajjaffe Ibrahimu ngambira Lazaro addeyo. Amulabirawa omugagga alabirawa ali mu magombe gy'agambira gy'alabira Lazaro n'amugamba muŋŋambire oyo addeyo agambe baganda bange. Yasooka mugamba anyike olunwe olugalo lwe ajja mpozewoza olulimi nfa. N'amugamba kiba kiganye mugamba addeyo agambe baganda bange baleme kujja mu kifo kino ekirimu obulumi. Ebyaddala bw'obanga tugamba abazadde abaana bo buvunaanyizibwa bwo, omwami wo buvunaanyizibwa bwo, nawe omwami oyo omukazi buvunaanyizibwa bwo. Buli Katonda kyakwadde buli muntu gwakusisinkanya buvunaanyizibwa bwo. Ne wabaze n'agulayo kasabuni kaafu kasabuni ku dduuka lyo buvunaanyizibwa bwo. Response yo gy'omuzeemu ekola kubanga baturikodinga. Kakati abazadde bangi bakaaba amaziga nga balaba abaana baabwe bali eri ng'ate ye teyagenda ali eno. Mwina omukisa ogweraba
ne gwe watta nga ye yagenda eri nga gwe yamutta oli eno omulaba nga ali mu kweyagala kubanga obulamu bweri essanyu lijja n'olirabako emirembe gijja giri live kati eno neeno pain ejjanga eri live ennaku obwa loneliness ng'owulira oli lonely kikugira ng'okiwulirira ddala okirabako kitegeeza abaana bo bwe baba nga tebaagenda eri nga gwe wagenda nga bali bukukaaba bakaaba bakutunuulira batulaba bulungi balina omukisa bali abali mu gundi eri okulaba bano abali mu magombe. Ekyo kibuuzo yakibuuza kati waliwo ekibuuzo Maguti naloyisa agambye ate ffe abakkiririza mu bajjajja baffe abaafa tukole tutya mmwe mukkiririze mu mizimu gy'abazungu egyawandiikibwa mu Bayibuli. Eyo mbooko kasaaganda baali bakubyeko akasaaganda k'embooko nga n'akakuba tomulaba gy'ogenda muli mizimu gy'abazungu tekirina buzibu kati gwegenda mu Amerika olaba oba ebyobulokole bakyabiriko babivaako bemugaba betukkiririza babivaako bakola mu kiseera kyabwe omulimu gwabwe ne guggwa ne tufuna obulokoze eno kati fe abagenda otwala revival gye bali kale ndowooza comment section tuziwunzikireko awo endala tunaatandikira Musumba. xpotv to the world.